Okusinzira ku bakulu mu kitongole kya Uganda AIDS Commission, ennaku za Ssekukkulu okusoomooza kw'amaanyi gye bali olw'abantu abeesuulirayo ogwannaggamba ku nsonga y'okwekuuma okuva eri akawuka akaleeta mukenenya. Bulijjo tukimanyi abantu beetaba mu bintu by'okusanyuka by'okwesanyusa ng'okunywa omwenge, ng'okwegatta n'omuntu atali mukyala wo oba musajja wo, ate n'okwerabira okukozesa by'okwekuumisa ng'obupiira. Nabwekityo Uganda AIDS Commission erina ebifo 1,400 gy'ezudde abantu gye basinga okwenyigira mu bikolwa eby'okwegadanga ekiviirako okusasaanya mukenenya. Kati ebifo bino byakutuusibwamu bukalimpitawa obukadde 3 okusobola okutaasa obulamu bw'abantu. Tukulabika nti buli kyalo, buli kafo akayinza akabantu basanyusikiramu kiyinza kuvaamu abantu kwesanga ngali mu by'okwegaata. Tusindiseyo kondomu ezirowooza zimala zijja kumala olunaku enkulu ate n'endala basigaleyo. So twewanangiriza abantu mukozesa obupiira. Kyokka Dr. Byamukama alaze obutali bumativu n'abantu aboogerera kaweefube ono amafuukuule. Kondomu zesinzeyo okutuyamba mu kulwanyisa akawuka ka siriimu, so aba spreading a message ezo zirwanyisa muva mu lwanyisa program za gavumenti. Kondomu tuzikebejja bulungi, buli kondomu eyingira mu ggwanga tugikebejja bulungi kugamba nti teteeka muntu mu risiki y'okukwatibwa akawuka. Alipoota ku bulwadde bwa mukenenya yafulumizibwa Uganda AIDS Commission omwaka guno yalaga nti abantu bongedde okusuulawo bukalimpitawa ekiviiriddeko omuwendo gw'abantu abakwatibwa akawuka kano okweyongera. Joyce Nakato, NTV, Akawungeezi.